Abakyala tetuli batiitiizi, tetuli yadde mukiraba bubi, tuli bavumu nnyo nnyini ddala, kyenvudde neesowolayo bwantoogo nzije nkiikirire bakyala bonna abamu Kibibi Town Council. Mboogerera ebibaluma ndabe nga tuyambibwa oba oliawo nga tufuna kye twagala. Mu field kuva olwaleero mpaka akalulu ako bwe kabeera ak'amazima naki n'obwenkanya. Tugamba nti okufa n'obutanyagwa luno si lwakugezaako bugeza, luno lutalo lwakufa na kuwona kulwana kuwangula. Nze si kiruma mugenda bweru kunafuya Museveni. Si muzannyo, si byakusaaga, ebyobufuzi bw'obukwata bubi, ensi yo eyinza kuyingira mu buzibu. Eno yesawa mulindwa eya pulogulaamu Lwakigwa 2026 ku Magala TV mulikwetera omukulembezeewo ngaddamu ebibuuzo era lwaki yasaanidde okuweereza ggwe mu kalulu ka 2026. Amerika bakyali bange era bwe baba bagenda tuyamba okujjako Museveni njabbaaniriza. Amagye ag'amaanyi ago ge twazimba tegasobola okukkiriza. N'omuweerezaawo Simple Steven Sekamati buli lwakusatu okuva ssaawa 3 ez'akawungeezi wano ku Magala TV okumanya we kutandikira. Tukwaniriza nnyo gowena omulabi waffe owa Magala TV lunaku luba lwakusatu tuba tuyingidde mu pulogulaamu yaffe Lwakigwa 2026. Pulogulaamu eno nagamba tukutuusaako abakulembeze ab'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo mu kitundu kyo oba mu constituency eyo yonna gy'abeera tuba tumukuleetera wano ku Magala TV n'abeera nga atubuulira lwaki yasaanidde okubeera nga akukulembera 2026. Anti kanawe kyani kaseera ka byabufuzi, kaseera ka kukyusa bukulembeze. N'olwaleero mu studio nina omukyala omuvubuka envuumuulo yasazeewo yeesowoleyo abeere nga akiikirira abantu oba akiikirira eggwanga ku mutendera ogwagenda okubeera nga atubuulira, agenda kuba atubuuzaako tutegeere yaani avuddewa era kiki kyazze nakyo 2026. Nyebo tusanyusa okulaba. Kale ssebo. Sanyuse nnyo okunkyaza ku TV eŋŋanzi. Buuza abalabi baffe bali ku Magala TV. Bassebo banyabo mugyebale gye mutuusaako engalo. Erinnya Asununa Nakkazi, ndi munnabutambala mu Kibibi Town Council, kansala addako LC5 insha Allah. Direct councillor over? Woman councillor, yes. Direct. Woman councillor. Weewa ndowooza owulidde bamuyita Nakkazi. Asununa. Woman councillor addako Mpigi Kibibi Town Council, omukyala omuyisiraamu. Bannakibibi nno omukyala ono ayagala mumwesige musobole okumusindika mu kanso abeere nga abakiikirira. Mukyala Nakkazi, ki ekikuwaliriza okubeera nga ogamba tanyingira ebyobufuzi kuba ndaba abakyala ennaku zino batiitiizi okuyingira struggle? Kaakati ssebo, abakyala tetuli batiitiizi, tetuli yadde mukiraba bubi, tuli bavumu nnyo nnyini ddala, kyenvudde neesowolayo bwantoogo nzije nkiikirire bakyala bonna abamu Kibibi Town Council. Mboogerera ebibaluma ndabe nga tuyambibwa oba oliawo nga tufuna kye twagala. Tetuli batiitiizi, tuli bakozi nnyo nnyini ddala. Munnakibibi yeetaaga okutegeera ensonga eyo ekuwaliriza ki kyolaba ekitateredde mu Kibibi Town Council kyogamba nti we manzize bannange omunnaneesiga ne mumpa obukulembeze ngenda kubakulembeza tutereeze kino ne kino ne kino ne kino. Biki ebyo ebisinza okukuwaliriza n'okukusikiriza? Ndi mwana nzaalwa ya mu Kibibi omwo, nabwe kityo bwe njogera bwe ntyo kiba kitegeerekeka. Mba mmanyi bye tulaakinga bannakibibi bye beetaaga ebitateredde. Bingi nnyo tebyogerekeka wano, wembitandika tebiggwaayo, naye ebimu ku byo ensonga zange ezindeetedde okugamba nti
kanzije mpeereze bannakibibi emu ku zo. Bannakibibi boolaba balaakinga. Si Kibibi Town Council kitundu kinene nnyo nnyini ddala. Kikolebwa emiruka 4. Yesebo. Kaakati mu byalo ebyo mulimu ebintu bingi ebinyigiriza omukyala ng'omukyala n'abaana abawala. Byenzize ndabe nga woba oli awo tusobola okubikyusa biidhinillah. Ekisookera ddala ngenda kwesigamira nnyo ku baana abawala. Lwaki? Tinange ndi mukazi. Mmanyi nsomedde e Butambala, mmanyi biki ebibanyigiriza. Ebyensoma omwana omuwala e Butambala eyo ow'omukyalo gyenfubutuka wansi eyo asoomoozebwa, afuna okusoomoozebwa. Ebikozesebwa nga bagenze mu nsonga zaabwe bitono, oluusi ne bimuleetera obutasoma. Twagala tulabe omwana oyo omuwala ayambiddwa atya. Yesebo. Ebyobulamu naddala mu malwaliro bamaama gye bazaalira. Ebitanda, emifaliso, oluusi akatanda tekalina mufaliso. Ebintu ebyo byonna byetaaga omuntu omuvumu nga nze anaabyogerako tulabe nga bikyuka. Yesebo. Okay, Linda. Wakati nga 9 minutes tosuka we. Okay, honorable omayinga ya honorable yakutte dda. Kasa wayingidde ensiike y'ebyobufuzi. Yes. Ensonga z'oyogedde eba ebizibu ebiruma bannakibibi. Nabanga byetaagamu akasente. Omuli okuyambako abaana abawala abava mu ssomero lwa ebikozesebwa mu nsonga zaabwe, omuli amalwaliro. Ekintu ekyo munnakibibi omugalantinga nti ogenda kikozesa eki, kubanga tulaba ekifo ky'ogenzeeko tekiriiko ssente. Ate naawe okyali muvubuka muto. Ogenda kukola otya okulaba nga otuukiriza saaviisi eyo gy'osuubiza munnakibibi? Ogenda kukozesa bukodyo ki? Neyanziza ssebo. Kaakati ekisookera ddala obadde okimanyi nti tuwa omusolo. Kaakati saaviisi ezo tunula mu kamera eyo gavumenti erina okutuusa saaviisi ku bantu baayo. Lwakuba abantu be tubadde twatuma nga tebatwogerera kumanya ki bakansala abaffe bano babadde tebeetooloola mu bantu, naye eddoboozi ly'omukulembezeewo likola kyamaanyi nnyo oluusi okukyusa ku mbeera. Yesebo nti omukulembezeewo bw'akukotogera n'atayogera neyesuulirayo ogwa naggamba n'atakwogerera kiki kikuluma, kiki kyamulonza, aba takuyambye. Nawankubadde singa mbadde mugagga nnyo kisoboka n'empoono naye maama n'abamalayo ddi okuggyako okuboogerera omusolo gwabwe ogwo gwe babajjamu ne gubayamba ne gutatuula. Tulabye ababaka bangi naddala bakansala kizze kyeyoleka nnyo mu kisanja kino eno abajjira ku kadi y'enkyukakyuka ne bamala ne bakyuka ne batandika okuyita eno n'eno ngo bannakibibi obasuubiza. Tobeera omu ku abo abeenoonyeza ebyabwe ng'enjogera y'ennaku zino eno. Nedda ssebo ekisoboka kati kankutemere gye nvudde emabega eyo. Nze ndi muntu alemera ku nsonga ate sibeera wali bukumpanya. Nemera ku nsonga. Nemanya nti kino kye bantuma. Nze siswala omuntu obutabanansa kye kikukozesa obulimba n'olimba abantu. Naye nze omwana ow'ewammwe
ngenda kudda ntya mu bazadde bange mbagambe nti ate abantu baffe nabaliddemu olukwe. Kibi nnyo, tekisobokera ddala ffe tuli bannankyukakyuka abaagaliza ensi yaffe ebirungi. Mulabi waffe atugoberera ku Magala TV tulina kansala oba direct kansala omukyala owa Kibibi Town Council, omukyala Nakkazi Asunuuna. Omukyala Muisiraamu oyo mumulabiranga ddala, mumuwulira ayina ebirowoozo ebirungi ebigattako bw'alina omwana omuwala atasoma olw'okuba nti tafunye bikozesebwa ng'atuuse mu nsonga ze ziri eri, omubaka wuuyo oba omukulembeze agenda kubeera nga akola ku nsonga ezo. Obugambo obusembayo eri bannakibibi nga tugenda okufundikira pulogulaamu yaffe eno Lwakiggwe. Munnakibibi nga Munnabutambala na buli kinnoomu yenna mu ggwanga lyattu Uganda, njagala tulabe ebintu nga tobirabira mu nju w'otudde, ng'olaba beyond kiki ekimenya abantu. Tukole nnyo ebintu ebigatta ku balala, tetunakuwaza balala. Bw'olaba ng'ekintu kigenda kukuluma tokikola ku munno oli. Bannabutambala mwenna mbasaba mutunule ewali enkizo, mulabe ewali enkizo, mulonde omuntu ow'essimba atali bayiwayo. Disitulikiti yaffe ekulire ddala, abantu abeenoonyeza ebyabwe mubaleke, mulonde omuntu ow'ensonga. Ne gw'ozadde akuba eŋŋoma n'obiibya, tujja kubaweereza ffe bammwe abamanyi ebibaluma, abakuliddeeyo, abazaaliddwa eyo gye tuwangaalira. Tusaba mututume tubaweereze, tujja bakolera era mujja kwesiima. Katonda nga ye mubeezi. Oli mukyala Muisiraamu? Yes, ssebo. Eno gy'oyingidde mu byobufuzi omanye byakyuka kati tutambulira mu ddiini. Ng'okkiririza mu ddiini ki mu byobufuzi? Nzikiririza mu ddiini ki mu byobufuzi? Sookera ddala nzikiriza mu nkyukakyuka, njikiririzaamu. Sikkiririza mu kuyiwa musaayi nga bwe kitambula ensangi zino. Nzikiriza nti ekibiina kye ntambula nakyo ky'ekyenkyukakyuka, ekyagaliza emirembe, ekyagala okuyimusa omuvubuka ali wansi eyo. Wano mu Uganda tulinawo ekibiina kya nkyukakyuka. Olwaki ssebo? Bw'oyogera bw'otyo omulonzi ayinza okutuuka ku ballot n'anoonya ekibiina ekyo ne kibula. Ndi wa National Unity Platform NU, ekibiina ekyenkyukakyuka ekyenkizo ekirwanirira omuvubuka owa wansi paka ku mukadde asembayo ssebo. Yesebo. Era kyenzikiririzaamu pulezidenti waffe omulungi Robert Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti waffe atukulembera. Akasembayo ng'osiibula bannakibibi. Bannakibibi Town Council mwenna mbaagala nnyo era mmanyi ebibaluma byenjogedde ne byesoogedde bingi mbimanyi. Nsaba munneesige mu ntume mbaweereze. Nze omwana owammwe bw'ataabenza anaabaani, bwe lutaabe leero lulibadde. Nsaba mukkirize mu ntume, nja kukolaganira wamu nammwe, tujja kukwasaganya tulabe nga Kibibi yatwesituka n'ebyalo ebisigadde inshallah. Okay, ndowooza omubaka oba omukulembeze waffe omuwulidde bulungi ow'olunaku luno olwaleero. Pulogulaamu bwetyo bw'ebadde Lwakiggwe 2026 naye nga nja gibaweerezako mwenna bannakibibi nga mbagamba nti omukyala Asunuuna Nakkazi wuuyo ojja kusinziira ku bigambo bye byayogedde ne byakusoobezza. Gw'amanyi wogenda okuteeka akalulu ko 2026 omusindike mu kanso abeere nga atuusa ebirowoozo byo. Nsigadde nze Simple Steven Sekamatte, mubeere bulungi mweraba. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira.